Television Uganda nkwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero era ne nkwebaza okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Mukutu gwa nkyukakyuka, tweyama okubanga tukutuusaako butereevu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ekikulemberwa mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine Mitembo. Oyo nno nga ye president w'eggwanga lyattu erya Uganda omulonde, olw'ensonga nti yalondebwa bannayuganda wabula n'abbibwako entebe ye mu kalulu ak'omwaka gwa 2021 kemujjukira obulungi akaalimu kuttibwa kwa bannayuganda bangi nnyo n'ababuukawo n'ebisago, of course baali bangi nnyo. Katugende ku mulamwa gw'olunaku olwaleero gwa vidiyo eno naye nga ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okubanga abulokingiddwa emirundi mingi nnyo nga agenda okusisinkana bannankyukakyuka ab'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ajjukira nti Kamuli teyatuukayo, Palisa teyatuukayo, nga bagamba nti poliisi egamba nti waliwo ebitanaba kubanga bituukirizibwa, wabula ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaleero mu ddoboozi lye avuddeyo n'ategeeza bannamawulire nga kussa ne bannayuganda nti agenda kubanga asindika abakulembeze bagende ku poliisi ez'enjawulo basobole okubanga batwalayo amabaluwa nti bagenda kubanga abajja okwetaba oba okumubirayizinga abawagizi b'ekibiina kyabwe mu bitundu ebyo, era nga okusazibwamu kw'ebitundu bino kwe kukoleddwamu okusinziira ku nkyukakyuka President Robert Kyagulanyi Ssentamu z'akoze. Ngenda kubanga nkuwa akatambi naye nga kansooke nkuwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogedde olunaku olwaleero. Ab'emityana ababadde basuubirwa okubanga baaniriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lubadde lwa Mande, lubadde lulina kuba lwa Mande, naye nga okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti tekigenda kubanga kisoboka olw'ensonga nti ngenda kutuma oba ngenda kuduumira abakulembeze bange basobole okubanga bagenda mu disitulikiti zaabwe ze tugenda okubanga atulambula, bategeeze poliisi ne bannamateeka baffe batwaleyo ebiwandiiko eri poliisi n'ebitundu ebyo ebisinga bye batannaba kubanga balambula gye babulokingiddwa okubanga batuuka, bagenda kubanga batwalayo ebiwandiiko obutereevu ebyabagambiddwa nti tebannaba kubanga babissaayo mu ngeri emu oba endala, nga y'ensonga lwaki babadde bababulokinga mu ngeri emu oba endala okubalemesa okubanga abatuuka mu disitulikiti ze babeera bagenzeemu okumobirayizinga bannankyukakyuka oba abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform ekikulemberwa President w'abangi oba omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Mitembo. Era nga abannamityana ategeezezza nti yadde nga tagenda kubanga ajja ku lunaku olw'Emmande, olunaku lwonna agenda kubanga abasalakokko awo mu ngeri emu oba endala. Era nga Honorable Zaake Francis Butebi atwala ekitundu ekya Mityana Municipality asazeewo n'ategeeza bannayuganda olunaku olwaleero naye mu ngeri emu oba endala. Naye nga sinaba kubanga nkwazaake kansooke nkuwe akatambi ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza bannayuganda plan gy'azzizzaako oba gy'agenda okubanga azzaako oluvannyuma lw'okulemesebwa emirundi gyonna gy'abadde ageza okubanga ajja mu bitundu ebyo byagamba byagenda okubanga alambula mu country wide tour phase 2. Wabula gwe tannaba kubanga osubscribinga nsabye okikole, kwata ku kigambo subscribinga ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nyamba okwate ku kide ekyo ba notification bell, bw'omaliriza ateekamu all. Bw'onateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Twakiteekako dda kamera. Jjukira nti kamera nalyo ddoboozi ddamba eritambuza message okutuuka mu nsi ez'enjawulo, basobole okubanga balaba kigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu erya Uganda, basobole okubanga nabo abeenyigiramu mu kununula eggwanga lyattu erya Uganda nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategeeza mu ngeri emu oba endala. Kankuwa akatambi kano aka President ng'akunnyonnyola program empya gy'ateeseteese oluvannyuma lw'okubanga bulokingirwa poliisi mu bitundu byonna gy'aba agenda. Katukafune n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga zino. Tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters ku Mande ab'emukono
tusubire ku Lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli, ab'e Palisa, ab'e Tororo tujja. Ku Lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'e Mukono, ate ku Lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nina kyendeseeyo ndowooza sina kyendeseeyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyo nno abadde President Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa wa bangi ate nga ye President wa Bannayuganda gwe baalonda mu kalulu ak'omwaka ogwa 2021. Yes, President abategeezezza nti ab'e Mukono ku lunaku Olwokubiri temusubwa ensaasagge. Ayayayayaya Mukono ku Lwokubiri, Olwokusatu Masaka. Allah ate mmwe ab'e Masaka President ababulamu olw'ensonga nti alina byetanaba kubanga atereza mu ngeri emu oba endala. Agenda kubanga abasalako Masaka. President agenda kujja olunaku lugenda kubeera Lwakusatu. Nga bwe mubiwulidde, ategeezezza nti ku Mande agenda kusindika abakulembeze batwale amabaluwa ku mapoliisi ag'enjawulo mu bitundu gye bagenda okubanga balambula obanga bamobilizinga bannakibiina oba bannankyukakyuka ab'ekibiina kya National Unity Platform. Era nga President ye kennyini agenda bakunga okufuna kaadi ez'ekibiina kya National Unity Platform era muwandiikibwe ne mu bitabo oba gye wandiise voters register ey'ekibiina kino ekya National Unity Platform mu ngeri emu oba endala. President agenda kubanga ajja e Masaka. Mukono agenda kubanga ajja lunaku Lwakubiri. Ate awo egenda kubeera nsaasagge olw'ensonga nti ne Madam Teacher Betty Nambooze yayambadde akagatto yakakubye eddagala akayuniform kagoloddwa bulungi nnyo nga ne ba foot soldiers bonna beetegese okubanga basalako bannamukono mu ngeri emu oba endala. Ate naba kubanga osubscribinga ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda, nja kukujjukizaako bambi kikole subscribinga tusobole okubanga tutambulira wamu ffenna mu ngeri emu oba endala. Weegatte ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka tusobole okubanga tutambuza message esobole okubanga etuuka ku buli munnayuganda, kubanga ekyamazima eno struggle buli omu emukwatako, ffenna etukwatako mu ngeri emu oba endala. Tulina okubanga tununula eggwanga lyattu erya Uganda okuviira ddala mu buwambe bwe tumazeemu emyaka 38 gigenda nno kulungula 40 era omwaka ogujja tugenda kubanga tutandika campaign ez'enjawulo mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti omwaka gwa 2026 tugenda nate kubanga tuddayo mu kalulu era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza bulungi nnyo nti ye wakwetaba mu kalulu kano aka 2026. Nkiddamu, President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti wakwetaba mu kalulu kano akajja aka 2026 okusobola okubanga achallenginga Museveni okumulabisa paka kuwulira bubi. Ebyo nno byebyo President byatudumidde tusobole okubanga tukutuusaako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Sigenda kubanga nsukkawo wano olw'ensonga nti otegedde bulungi message ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetusobola kubanga tumutenguwa, watugamba nti Baby muteeke yeggulire mutegeeze bannayuganda nti Mukono nzija ku lunaku Olwokubiri, Abookusatu anzija Masaka. Mu ngeri emu oba endala tulina okubanga naffe tuyongera okutambuza message kubanga guno mukutu gwa nkyukakyuka mu ngeri emu oba endala. Sigenda kubanga nsukkawo wano atakuumira mpeera abankuumire, kambagalize olunaku olulungi, musibe bulungi, mweraba.